Abatuuze ku kyalo Ssaayo ekiri mu ggombolola y'Egombe munisipali y'e Nansana bakutte abavubuka babiri emisana ttuku nga babba embuzi zaabwe okukakkana nga babakubye okutuusa lwe babasse. Kigambibwa nti bano babasanze ku ttale nga babaaga embuzi ze babbye nga wakati mu kugezaako okudduka abatuuze babatayizza ne babakakkanako ne babakuba okukakkana nga bafudde. Kati bano babasanze ku ttale babadde bava kusala mbuzi. Basaze embuzi bagiteeka mu kikutiya ne bagimaze na kugibaaga babadde badduka ne babagoba ne babakwata ne babattira wane. Bano tebategeerekeseeko mannya nga babadde batambulira ku pikipiki ekika kya TVS namba UFF 412K nga babadde batadde embuzi mu kaveera nga bagisazeeko obulago. We tutuukidde mu kifo kino ng'omu ku ateeberezebwa okuba omubbi w'embuzi amaze okuttibwa ng'omulala akyalimu akalamu wabula ng'omulala abadde akyali mulamu ng'ono bakiraalaajana wabula poliisi y'Egombe weetuukidde nga naye afudde. Boogerako tewali n'omu abamanyi babadde ku pikipiki kiwaji TVS poliisi emaze okugitwala naye nga tewali abamanyi oba bafuddewo oba bavuddewo. Abatuuze abakulembeddwamu Omujaasi eyaganyuka Moses Mbidde bagamba nti obubbi mu kitundu kino bususse kyokka ono agamba nti abatuuze mu kitundu kino tebasigazza bisolo kuba buli kye balunda ababbi kye batwala. Ababbi abo bamaze ebbanga batutawaanya ng'era tukola operation ez'enjawulo naye nga batukuba akammondi naye era Omukama abatuwadde era ne batubwako ne tusobola obbakwata. Babatuuze bagamba nti tebakyasobola kulunda olw'obubbi obususse nga kati baagala poliisi eyongeremu amaanyi mu byekwerinda. Naye ekiro kati batubaza tebadde batandise kujja misana ne basala mu kise bajja batubaza awaka ne bazisalira ku kifo gino kuddayo nga tukola kigirabo. Bano bagamba nti ababbi ababatigomya baana nzaalwa ya ku kyalo nga be basindika bannaabwe ne bajja mu kitundu kino olwo ne batandika okubatigomya. Mumujja wali tukiriza mu bitwale naye leero mufiire wano. Ababbi bano baludde nga batubba ente batubba embuzi. Akamyu kange akakiro kali mu kiro nga nnya ne bakabba ne bakatwala. So kati we batako nga bano bwe bati tugamba nti lisi mbeera egenda kukola kino kubange ng'etererako eyo gye bujjako eyo mu maaso. Ssentebe w'ekyalo kino Expedito Kisitu ategeeza nti abantu mu kitundu kino bali ku bunkenke olw'obubbi obususse ennyo kyokka ono avumiridde ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo n'asaba abavubuka okukola okusinga okwagala eby'obwereere. Ekitundu kino ababbi bano babadde batuwonyaawonya nnyo naye tubadde tugezaako nnyo okubayigganya ekiro kati ne bakyusa okutandika okuyimbula ebisolo by'abantu emisana era nga nkubiriza abavubuka bange bafube nga bwe basobola okukola bafune okukola baleme kudda mu muze guno ng'ono nga bano bwe bagukoze. Oluvannyuma poliisi okuva e Matugeze n'eggyawo emirambo gy'abagenzi nga gitwaliddwa mu ggwanika ekkulu e Mulago abasawo bongere okujja ekebejjebwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.